Mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka, nze ndi Kazindaalo nga nsaba mbalamuseeko ab'olulyo olulangira olubugiriza Namulondo ya Buganda nnyaffe, ate era namusene ku bataka abakulu b'ebika bya Buganda n'abataka abagundiivu ab'enkizo, bwe mala namusene ku bazzukulu bannange bwe tuggumiza ebika, era ne ku baana bannyaffe Buganda bonna. Mukama yeebale kuuma. Kakati ekindeese waliwo ebbaluwa gye njagadde okubasomerako, nga ebbaluwa eno evudde mu lukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International oba Buganda Kingdom Grassroots Organization mu lufuuti, nga ebbaluwa eno yawandiikibwa eri Ssaabasajja Kabaka, naye nga yawandiikibwa nga bbaluwa nzigule, nga kyesimanyi oba ekyo kikola bulungi nnyo kubanga naye simanyi ndowooza nabo bamaze kitunamu ne bakiraba nga weewaawo, nga bbaluwa ya Eyolwatu yawandiikibwa nga 24 October omwaka guno 2024, ng'egamba nti ayi Ssaabasajja Kabaka, ensonga gye bataddeko ebbaluwa ng'egamba nti tweyanza Katonda, kulikayo yogayoga, era tweyanza obulamuzi bwo. Ebiseera biweze ayi beene ng'olyewo omutaka Kasujja, ekintu ekikuumidde Obuganda bwonna ku bunkenke. Tweyanza Lugaba Namugereka awaniridde obulamu bwo okutuuka leero, era kulikayo e Namibia. Aye omutanda waffe, embeera mw'ossiddwa etadde Obuganda mu kusoberwa. Okusooka byonna ebiriwo bitujjukiza Gavana Cohen ng'akolera ku biragiro bya gavumenti ya Bungereza bwe yafuba ennyo okulaba nga Ssekabaka Muteesa II akola era ayogera ebyo ebikoonaganya n'Abaganda. Ekyo bw'akigaana, olwo Cohen n'asalawo amuwaŋŋanguse mu 1953. Obuganda bwalwanirira Kabaka waabwo era oluvannyuma yadda mu mwaka gwa 1955. Okuva olwo twongera ne tudda emabegako ne tujjukira ebyatutuukako ku ba Ssekabaka ku mirembe ng'emyanga n'emicwa. Emirembe egyo nagyo gyasaanikirwa okukweka, okuwaŋŋangusa, okubuzaawo n'okutemula bakabaka baffe. Obujulizi ku nsonga eno tubufunye ng'okuva mu baamu ku baaliwo nga bategeera bulungi ensonga. Ate tubulina ne mu buwandiike mu bitabo ng'ekiyitibwa Muteesa's Murder. Ekitabo kino kirambulula engeri bassekabaka baffe gye bazze battibwamu. Abaatusooka baatugamba nti Ssekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka. N'olw'ensonga eyo okweraliikirira n'okubuguutana byali by'amaanyi mu Baganda nga bategedde nti Kabaka waabwe akwekeddwa e Namibia. Ebiseera by'otaali mu Buganda byali byakwebuuza, kuwuubaala na kuwammanta eri Abaganda ne bakwano ba Buganda okwetooloola ensi yonna. Obutafuna kuluŋŋamizibwa kulambulukufu naddala okugoberera obuwaŋŋane n'ennono ebimanyiddwa era ebyesigibwa kyavaamu embeera ey'okubuzaabuzibwa. Kale nno okwebuga, okwekalakaasa, okukubanja abo be twali tusuubira nti be bakulina, n'okutindigga eggendo nga tukunoonya bye bimu ku byaddirira. Wakati mu kugezesebwa kuno, Obuganda ku ssemazinga zonna bwayongera okunywerera awamu nga bunoonya okukulaba. Tetumanyi na bwe tuyinza kwebaza Katonda olw'okukusobozesa okudda ku butaka. Ayi beene, twagala okutegeeza nti Obuganda bwe butwala ebbanga nga tebukulabako, ate era nga tebwekakasa watuufu oli n'embeera gy'olimu,
bufuna obweraliikirivu n'okwekengera okw'amaanyi. Kale nno tetusobola kubeera nga bekitakwatako oba okusuulayo ogwannaggamba, naddala bwe tuwulira omuntu atudde mu kifo ky'obwakatikkiro ng'ate atandika kutuwoleza nga Kabaka bw'alina abaana be ne baganda be, era nti be bokka abasaanidde okumanya ebikwata ku Kabaka w'Abaganda. Obuwangwa n'ennono si bwe bigamba, era okugoberera ebigambo ebyo olwo tuba tubongoose. Ayi Kabaka waffe bwe wakomawo okuva mu buwaŋŋanguse buli obwasooka, omale otuule ku nnamulondo y'abajjajja b'e Naggalabi. Abaganda bangi balowooza nti Obwakabaka buteredde, nti era Obuganda buladde. Naye ng'ekyamazima kiri nti okuva abakoloni lwe bajja kuno tuwangaalidde mu kubuzaabuzibwa kungi. Kino kitutuusizza ku kubeera nti ebintu bingi bajjajjaffe bye baatambulizangako obulamu ne babeerawo nga mu kiseera kino biragajjalirwa, ate oluusi ne biba ng'ebyerabiddwa. Ekyokulabirako, ennono y'Abaganda ekkaatiriza nnyo eky'okutegeeza abalala singa omu ku ffe afuna obukosefu oba obuzibu obw'engeri yonna, olwo abalala ne basaggula obuvumuzi oba obuyambi. Olw'okubanga tuli muganda era ng'ekiruma omuganda omu kiruma Abaganda bonna, twewala okumala okulaba nga omuganda gunafuwa, olwo tulyoke tutandika okwejjusa tetubadde nga tetukola kimala okutaasa bannaffe, ekitegeeza okwetaasa naffe buli omu yekka ne ffenna awamu. Kyetuva tukusaba Ayi Ssaabasajja osiime tukweyanze olw'okubeera nti wawaguza mu mayengo n'olabika eri Obuganda nga toli bulungi, n'otujjukiza na bikolwa nti omulwadde teyeekweka, tebamwekweka era tebamukweka ku bantu be. Naye ate okulamula kwokwo Ayi Maasomongi kuggudde abantu b'amaaso, kubanga kati tujjukira nti lwe twasemba okulaba ku mukolo gaali matikkira aga30 kwe watugambira obutabongoota. Ku lunaku lwa bulungibwansi obw'omwaka ogwo tewalabikako. Ku kuggulawo omwaka guno tetwakulabako wadde ku misinde gy'amazaalibwa go. Kigenze mu byafaayo nti omwaka guno gwa 2024 tusinzidde nga ku mitimbagano ne mu mabaluwa nga wano okugamba nti yogayoga beene okutuuka ku matikkira era ne ku lunaku lwa bulungibwansi. Olw'okubanga luli wasiima nga n'olabika gye tuli mweri embeera enzibu ennyo, twatandika okwebuuza kiki ekiriwo okubeera ng'ennaku zino tetukyakulaba ku mikolo. Ekiseera ekyo kyonna tukirabiddemu okuba nti okubuzaabuza kulinnya enkandaggo. Olw'enkola ezikyuse ne tusalawo okukusaba osiime tukuloopere nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga alina emize gino wammanga. Omuze ogusooka ku nsonga eziwerako ezimwetaagisa okuwuliriza asobole okuwa obulamuzi ate awuliriza buwuliriza kyokka. Ku nsonga nnyingi ezeetaagisa okuteesa takkiriza kuteesa, alagira bulagizi, ng'atali na bakulu banne b'asobola kwogeraganya nabo ne wabaawo okukkaanya. Abaganda bangi abagenze gy'ali nga baagala okukulaba n'abamma omukisa ogumwanjulira ensonga yaabwe n'adda mu kubaduumira buduumizi. Mu biseera ebimu Katikkiro wa Buganda we yandibadde asuubirwa okunnyonnyola Obuganda oba Abaganda, ate ye asalawo kujerega, kuvuma, kuduula n'okulengezza. Yettanidde nnyo okukola ebintu ebisobya obuwangwa n'ennono,
ate bwe bamuwabula ng'agaana oluusi n'okuyomba era ng'agendera ddala mu maaso n'okukola ebikyamu mu bugenderevu. Ku ebyo byonna waggulu kwe twasinziira okuyingira olusirika oluggule nga buli lukiiko tuteesa ku nsonga ezo waggulu. Twewa obudde obuwera okulowooza ku Bwakabaka nga bwe buli obutalina buyinza, obutasolooza busolo, wabula obwategebwamu munda mu bwo enkola ya corporate soul etambulira ku mateeka agaayo agaluubirira okufuula Obwakabaka ekitongole eky'omuntu obuntu. Enteekateeka eno yatandikibwawo Pulezidenti Museveni era ezze egaziwa ng'Obwakabaka bw'ennono bwe bunafuyizibwa. Olw'okubanga enkola eno yakakaatikibwa mu kkakkalabizo ly'Obwakatikkiro, lino lifunye okukontana kw'amaanyi n'abantu ba bulijjo. We twogerera bino ng'enkolagana mbi nnyo wakati w'Oweekitiibwa Mayiga, abakungu b'Emmengo n'Abaganda. Enkola eno yandituviirako abantu okutomeragana ng'abamu balaba abalala nga ekizibu, so ng'omutawaana guva ku nkola ya corporate soul evuganya era erwanyisa Obwakabaka bwe tumanyi obutambulira ku buwangwa n'ennono obwo Katonda bwe yatuwa. Mu buno Buganda yeesalirawo, so ng'ate mu buli obusikaasikanyizibwa ekitongole kya corporate soul Buganda eduumirwa era esalirwawo obusalirwa. Bino nga bigenda mu maaso bwe bityo, bazzukulu bannaffe abamu batubuuza ti mu biseera by'okujja Obwakabaka mu kuwerebwa, lwaki abatakansi bakkiriza Obwakabaka obulimu ebirumira? Ekyokuddamu kiri nti weewaawo waliwo okusika omuguwa, naddala bannaffe abamu abayivu bajja bakyetegekedde era bawalaza nnyo empaka nga bawagira corporate soul nga bwe yali eteekwa okuteekebwa mu Bwakabaka. Abatakansi nga kw'otadde n'abataka ab'obusolya baasalawo nti kyali tekisoboka okwegaana obusika bwaffe oba okutondowala watte okuzira. Olugero lugamba nti bateesa kukumma ate ggwe ng'ozira. Naye nga kati kyekiseera era tuteekwa buteekwa Buganda okugiggya mu nteekateeka y'okuddukanyizibwa kwa kampuni ey'omuntu omu, kubanga kino okusookera ddala kimenya amateeka g'omutonzi. Y'ensonga etuwandiisizza ebbaluwa eno ate nga nzigule. Abaganda n'abantu ba Buganda bonna bagisomeko era bategeere ekiriwo, olwo buli omu atandikira awo okusala entotto bwe tuva mu kasiitaano okudda mu kifo ekituufu. Katonda ne Buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu. Laba omukwano ogwo gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa. Wangaala Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II Sseggwanga Mpologoma, ataddeko omukono Ddungu Musisi, ssentebe w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International, Buganda Kingdom Grassroots Organization. Abafunye ku bbaluwa eno His Excellency President Yoweri K. Museveni, bajjajja abataka abakulu b'obusolya, olukiiko lwa Buganda, bannaddiini, bannamawulire n'Abaganda bonna. Awo ebbaluwa weekomye.